jako akawuwo. Kubanga n'abayigganya abantu baffe mu nsonga ez'enjawulo ettaka obwavu. Bino byogeddwa Meeya wa Division y'e Gombe Kasirivu Ronald Kabembula bw'abadde asiibulula abayisiraamu mu division eno. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Meeya Kasirivu agamba nti kyennyamiza okubeera nti abayisiraamu bangi ekisibo bwe kiggwako ng'empisa ze babadde balina ennungi wamu n'okwambala obulungi babisuula mu gguluka, ekintu kyagamba nti si kirungi. Abantu bonna nti nga bwe tuba tweyisa mu biseera bino ebyokwegayirira ebya Ramadan ne bwe kiba ng'ekisibo kiwedde tubeere n'ogwo omutima ogwagala bannaffe. Tewali nsonga lwaki osaawa emmere y'omuntu kubanga owulira oyagala okutwala ettaka lye. Tewali nsonga lwaki oleeta ebijambiya kubanga owulira oyagala okutwala ekintu ky'omuntu. Y'omubaka omukyalo wa disitulikiti Wakiso Betty Ethel Nalima asinzidde wano n'asaba abayisiraamu okusabira ennyo eggwanga mu kisiibo kino olw'abantu bayise bannakigwanyizi abeefunyiridde okusaanyaawo ekirime ky'emmwanyi nga bayita mu kuwa musigansimbi endagaano gy'ayise ey'ekimpatiira. Tusabire tulina kye tuliko essaawa ensonga y'emmwanyi mwagiraba. Baddira emmwanyi ne banga bagikwata ne bateekawo agreement ti muntu omu yafuga emmwanyi naawe akatini keweerimira ffe bangi twakulira ku nkumbi twakulanga bazadde baffe bali mu kuliba naye emmwanyi ne basalawo eyo emmwanyi nga wulira nti mu Buganda Katikkiro amaliridde okulanga emmwanyi terimba omulamwa tuguzzaawo naye kati basalawo muntu omu yagula endokwa yasalawo w'emmwanyi gye zigenda okutwalibwa yasalawo akatale k'emmwanyi bannange bikyamu. Meeya w'e Nabweru Jumba Kasimu asinzidde wano n'alambulula ku mpeera eziri mu kusiibulula abayisiraamu. Okusiibulula abasiraamu okusoose mu Gombe Imam abadde ayogera atugambye okuva mu 2008 tubadde tekibeerangawo. Tulina essanyu Gombe agenda kukulaakulana kubanga atandise n'ebintu eby'enjawulo. Mu mbeera y'emu njagala okukubiriza abasiraamu naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo nti omwezi guno mwezi gwa kisa, mwezi gwa kukoleramu birungi, mwezi gwa kusabiramu abantu baffe bonna abaatugendako. Doreen Namubiru ne Ajje Samuel be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.